بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى من سورة الكوثر أقام بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مزمفي أعطيناك توقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر يبيرونجي بينجي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم twakuwa ebirungi nga bingi nnyo. Kaakati abalala ne bakivunula alkawthara luzzi lugenda kubeera ku lunaku lw'enkomerero nga lugenda kunywebwako abagoberezi ba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera bwe batagenda kuba mazzi, mu kiseera abantu bwe balibeera nga beetaaga olw'obuyisivu bw'ebbugumu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad nti gwe n'abantu b'ekibiina kyo bwe twakuwa alkawthar oluzzi olugenda okunywebwako abantu b'ekibiina kyo. Naye mu hadiisi endala zitunnyonnyola nti abantu bangi kubanga abasiraamu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kutegerekeka nga osobola okubaawula ku batali basiraamu. Ogenda kubalabira ku ki? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola min athari alwudu, awo wonna awaayitanga amazzi ag'okufuna ewuzu nga feesi zaffe twazinaabanga zigenda kujja nga zirina akabonero kaazo, emikono gyaffe twaginaabanga gigenda kujja nga giriko akabonero akalaga nti yali musiraamu, amagulu twaganaabanga ne mumuviiri ne mumatu ne tuyisaamu, ebyo byonna bigenda kujja nga bubonero obulaga nti yali mukkiriza, oyo yali mu bugoberezi bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'okubeera nti ku lunaku lw'enkomerero bannabbi bagenda kuba bangi n'abagoberezi baabwe nga banjawulo, naye ffe yunifoomu eyaffe egenda kubeera wuzu. Nabbi kyagamba saa sallam nti faman shaa yutila gurratahu falyafal, omuntu bw'abanga yeetaaze okuwanvuya ku biyungo bye byakola ki byafunirako wuzu wa ddembe. Era wuzu oba oyagala okuginaaba n'obeera nga ogitukuza bulungi buli kiyungo kinyiikidde, olw'okubanga kagenda kuba kabonero kakulu nnyo gy'oli. Bw'olibanga ofuna wuzu ng'olekamu ebibambyambya kigenda kubeera nga kikuswaza, kubanga ogenda kujja nga yunifoomu yo teteredde bulungi erimu ebituli. Wuzu yo gikole bulungi ebeere nga musbaga ogitereezezza bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abantu ku lunaku olwo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwa kye bayita alkawthar oluzzi nga lugenda kunywebwako abantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga lw'amaanyi terukalira, luliko ebikopo ebisinga emunyeenye obungi. Abantu bagenda kuba bangi nnyo abagenda okwagala okunywa, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti bamalayika abali ku luzzi luli bagenda kuba bakambwe nga bakutte emiggo ng'abasiraamu abamu bagobwako. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kubuuza bamalayika, abantu bange abo mubagobera ki? Olw'okuba balaba nga baliko ewuzu, bagenda kumugamba abantu baabo balina ebintu bye baakola nga sibiri ku ddiini yo ng'ovuddewo. N'olw'ensonga eyo tulina okunoonyereza ennyo, tubeere nga twekwata ku ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yaleeta, tuleke kubeera bweru bwabyo. Oba oli awo tujja kubeera nga Allah tutuusa mu kunywa ku luzzi nga tetugobeddwa bamalayika kubeera nti tunywa ku luzzi olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yaweebwa n'abantu be. Era alirunywako tagenda kuddayo kufuna nnyonta. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nabbi Muhammad twakuwa ebirungi nkumu nnyo, naye nga mu bye twakuwa mulimu kye bayita alkawthar. Twakuwa oluzzi lwe bayita kawthar. Omugaso gwalwo genda kulabikira mu budde bwalwo, era buli muntu agenda kwegomba okwagala okunywa ku mazzi ago wadde nga tagenda kusobola oyo atali mukkiriza. Era Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nabbi we nti nga bwe twakuwa ebirungi ebingi ennyo, nga bwe twakuwa mu birungi ebingi ennyo nga mulimu n'oluzzi kawthar olugenda okutaasa abantu bennyonta mu kiseera bwe babeera nti bagenda kuba luzzi, mu kiseera bagenda okubeera nti bali mu bwetaavu bw'amazzi. Ate tukusaba okole bino oba tukulagira akola bino nga obikola ng'ayeebaza ku ekyo kye twakuwa. Fasalli nyiikira nnyo okusaala lirabbika nga weebaza Katonda wo. Fasalli nyiikira nnyo okusaala lirabbika nga weebaza Katonda wo, omwebaze ku ebyo ebirungi bye yakolera. Wanhar, ate oyitirize okusala. Wanhar, sala ensolo ng'osaddaakira abantu baye. Kakati ekyo kijja ku ggwe, tesinga weekebeddemu nga tujja Qur'ani ku byafaayo bya nabbi ne tugissa mu bulamu bwaffe ne baga nti inna atainaaka alkawthar, musajja gwe tukuwadde ebyobugagga bingi, mukyala gwe tukuwadde ebyobugagga bingi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ebyobugagga ebingi amwagalamu ki? Fasalli lirabbika, saalanga yesunna ku lwa Katonda wo ng'omwebaza, kubanga kitulaze nti mu bimu ku biraga nti obwerazizza Katonda byakuwadde ebingi mulimu ekigambo kusaala. Kubanga wano nabbi bamugambye ebirungi bye twakuwa tukusaba okole fasalli lirabbika, saala yuzi sunna, nga sunna ezo okola ki? Weebaza Katonda okutuusa ku ekyo kye yakuwa. Wanhar, ate sala ku bisolo abantu balye. Wanhar, sala ku bisolo abantu babeere nga abanaku bakola ki? Obagabira balye.
annahar kitegeeza okusala naye ng'ensolo gy'obotaze ey'ebbeeyi ng'eŋŋamiya makulu nti funayo ekyebbeeyi naawe ng'ensolo y'eŋŋamiya ogisale abantu bagirye mugagga osale nti mu makaago oyite abanaku bagirye bagambye nti mugiguze mmeka nti batubadde ya bwereere ekyo kitegeeza nti abantu bonna bajja kgenda bakusalira abantu bayite balye ekijjulo abantu bawe bagabule batambule bagende abadde basuubira nti ogenda basaba ssente bagambe nti nabayise buli omu muwe kiro 5 atambule agende buli muntu ajja kgenda atendereza Allah naye nga gwofuuse ensonga baga nti naye Katonda munene ayogere ku kigambo Katonda munene ng'akyogedde ku lulu gw'omusiikudde omutanudde Allah subhanahu wa ta'ala ayogera nnyo kyovolaba Allah yatuuka otugamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilmi timuvumanga abantu abatamanyi Katonda kubanga mukwagala okubeesasuza bajja kuvumira mu Katonda mubeerenga mmwe mu batanudde bighayri ilmi kuba abo tebamanyi buvunaanyizibwa bwa Katonda nabbeeyiye kakati nga bwe kiriwo ekityo nti omuntu asobola okubeera ng'asiimibwa nga akanudde omuntu omulala n'ayogera ku Katonda naye Katonda n'asiima olw'okubeera nti gwofuusa ensonga abantu singa omuntu omuyita mu makaago ne bakuyita ng'obadde musajja munaku ova ku mirimu baga nti haji akuyita ne bajja bakukemera oludda lw'embuzi ne baga nti haji mugende mulye abaana bonna ewaka bajja kwogera ku Allah omuzeeyi omukulu ajja kwogera ku Allah abantu bonna babeeringa basanyuka Allah subhanahu wa ta'ala essanyu lyabwe abeerenga ate ggwe akuteera ku akawunti yo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ssula eno nkulu nnyo ntono bamugamba ebirungi twakuwa bingi fasalli lirabbika weekirize yakadde otandikonga okusala ku sunna nga sunna ezo ziraga nti kabonero akalaga nti oli muntu yasiima tetwakola wanhar ate sunna bwebanga ozimaze osalenga nako ku bisolo abantu babeerenga balya kati abantu bangi bagenda ne bava e Makka ne banoonya engeri gye baneebazaamu Allah subhanahu wa ta'ala ate mwana wattu ne batukola pate nga za ndongo awoba ate oyozezza ate noyanika weebaze Allah saala omwebaze kyova nabi sallam yakikola etuuka ekiseera n'abeera nga ali mu maka ge ne mukyala we Aisha n'amugamba nti wabakiggwa asaala amutuuka n'okuzimba ebigere eswala lunaku wemalako emirembe ng'ate Allah yakusonyiwa ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhara ebyo bye wakola ne by'otannakola byonna yabikusonyiwa lwaki weebonyabonya wunoozimbe n'ebigere n'amugamba Aisha afala akuna abdan shakura tuyagala mbeera omuddu yeebaza baŋŋamba okusaala ennyo nga tekabonero akanaalaga nti neebazizza ebirungi Allah byonna byankoledde wanhaara ateetiriza okusala inna shani'aka mazima oyo akukudaalira akujeeja akusekerera huwa al abtar ye w'enkuggu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yafiirwa abaana b'abalenzi n'asigaza abaana abawala bwe abataali bakkiriza ku budde obwo baatandikanga okumujerega nti kaatalina mulenzi afuuse wankuggu Allah n'abagamba nti abo abakusekerera nti oli wankuggu oyo akusekeredde ye w'enkuggu wannamaddala inna shani'aka mazima oyo akusekerera mazima oyo akujerega nti ofuuse ow'enkuggu olw'okuba abaana bo bonna abalenzi bakuweddeko huwa al abtar ye w'enkuggu ye gwe bw'onoobanga ofudde nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama erinnya lyo lijja kusigala nga lyogerwako okutuuka enkomerero lwerituuka ono ye ajja kusigala nga talina amwogera nako bijja kukoma wano abaana be ndajja kumwerabira naye yennyini akakase nti wankuggu ku lunaku lw'enkomerero kubanga tagenda kubeera wali mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpozi akatugjeyo hadisi eno ng'egamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okufiirwa omwana we yayitibwanga Qasim qala al-Asim bun Wa'il as-Sahmi omusajja oyo yayitibwanga Asim bun Wa'il as-Sahmi yagamba nti Muhammadi olwaleero afuuse ow'enkuggu ne bamusekerera nti afuuse ow'enkuggu olw'okuba afiiriddwa abaana beeki abalenzi bamuweddeko Allah n'amugumya nti abo abakusekerera nti ofuuse ow'enkuggu tolina musika bo be batalina busika bwa nkomeredde bo bazikiridde ne basaanirawo ddala ku bulobula bw'ensi